It's your boy, right? Umzandiga. Yewanyisa. Okay, aliko Pal FM, aliko kula liyo muntu wa bulijjo. Tuyingidde party yaffe munange esembera yo ddala. Tuyingidde party yaffe esembera yo ddala mu mbeera yonna. Kakati nampuliriza kasita owulira omanya aye tuba tugenze munange ali ku Pal FM okwera nti nange nkutuusaako mawulire ki ali ku Pal FM agali mu mawanga ag'enjawulo okwetoola ensi yonna. Baganda bange Mubaraka na Bongo oli ku YouTube watuuse dda, Kibirango Yusufu nkimanyi kwe muli, mpolampola n'abalala bangi nnyo mu mbeera yonna. Oba olyawo kyemukula kyakabi nnyo okulaba nti ate mukyagyekumiddeko Pal FM nange banange ntandikiddeawo. Ali ku Pal FM ali kukula ly'omuntu wa bulijjo. Ntandikiddeko munda mu ggwanga lya Amerika. Ntandikidde ampuliza munda mu ggwanga erya Amerika. Eby'omu Uganda ebisinga mu biwulidde byonna mubitegedde mu mbeera yonna. Kakati no mu Amerika abasajja ba Amerika nabo bakkiriza. Abasajja ba Amerika bakkiriza pulaani y'omusajja Omuyisirayiri gy'aleese. Bakkiriza pulaani y'omusajja Omuyisirayiri Benjamin Netanyahu gy'aleese okulaba nti bagamba baawulemu Gaza, baawulemu Palestine, ebitunutundu Palestine, Isirayiri weetutte mu Palestine eddala wali mu Gaza baagala kuzimbawo. Bagamba nti baagala kuzimbawo. Eno pulaani bajanyulidde omusajja Amerika egamba nti nayo tugenda kulaba nti munange tugibaakinga, tugenda kulaba nti munange tugikkiriza mpolampola tugiapprovinga tusobole okuzimba Gaza. Gaza erimu ebyobugagga, Gaza waliwo ebyamakulu, Gaza waliwo ebyamaguzi ebisobola okulaba nti munange biyita ojjukire Gaza eri ku mazzi. Tusobola kukolerawo ssente empya n'enkadde, wabula abaliwo tebalina busobozi bubikola. Abaliwo tebalina busobozi kulaba nti munange bubikola. Bamugamba lwaki otutegeerera ani yakuyita. Bagamba Amerika abe Palestine Abahamasi bamugamba ani yakuyita okutuyamba, ani yakugamba ojja otuyambeko, lwaki otugoberera, lwaki otulondoola, lwaki otufaako nnyo nga tusobola okwefaako. Mu Gaza wasangayo ebizimbe zikalina nga ziyimiridde bulungi nnyo mu mbeera yonna mwabikola ne bigwa ku ttaka. Kati Gaza eringa kasaawe, woobeera wano olengera ku bitaale wa Bakuli. Gaza eringa kasaawe. Ate mwe mugamba mwagala kugizimba mugeze. Gye baasemba okugamba nti baagala kugizimba ye musajja Trump lwe yavaayo n'agamba ensi yonna nti agenda kuwokya buli kiramu ekiri ampuliriza munda mu ggwanga erya Palestine mu kibuga eky'e Gaza basobole ogikulaakulanya. Russia neevaayo, China neeyogerako, Iran neebuggula ne bagamba bakuwaana. Oba oli musajja gezaako bugezi oyo ky'abantu b'e Palestine. Kola ensobi oyo ky'abantu b'e Gaza ojja laba akanaatuvaamu abange abizeemu. Ali ku Pal FM abizeemu munange. Bagamba nti baagala kulaakulanya kifo. Bannannyini kifo bagamba mutuleke. Oba tuli mu bwavu mutuleke. Mwatusanga nga tukola bulungi ebyobusuubuzi byaffe. Mwagala kutwala paati yaffe. N'endagaano mwajawukanako dda. Remember Ayatollah Ali Khamenei, supreme leader wa ggwanga lya Iran, yakkiriza abantu bano beerwaneko. Yatandikidde munda mu ggwanga lya Lebanon ewa Naim Qasim Sheikh amukkiriza amugamba sebo abayizibullah mwerwaneko. Abagamba mwerwaneko mu mbeera yonna. Kitegeeza abakkiriza balwane anytime agenda kujja abayambeko. Nange kenyini nakugamba Lubwama bangambye otumbudde omuzindalo mpolampola kyakabi nnyo kyokola. Ono nakugamba nti kasita olutalo luno luddamu olw'e Palestine lugenda kuba lulala, lugenda ampuliza kuba lulala.
kakati ampuliza omusajja mu America yalinga akkiriza oba province bana abasajja abagamba nti mubikole baana bange, abagamba nti banange mubikole baana bange, mu mbeera yonna mukkiriziddwa okubikola mu mbeera yonna. Nzikiriza tugendeko munda mu ggwanga lya Venezuela. Mu Venezuela, Iran, bulijjo owulira musajja mu Russia ali ku Pal FM, bulijjo owulira musajja mu Russia yekka nga yakugamba nti nsindise ebyokulwanyisa nga we nasuubiza munda mu ggwanga erya Venezuela. Putin agamba nasuubiza Venezuela ne China nti twasuubiza Venezuela okulaba nti munange tubayambako. Ali ku Pal FM, kiriza nkutegeeze nti omusajja omu Iran akutte Navy eno deployment nene nnyo, bakutte submarine ne bagitwala submarine force girengere bagitutte mu Caribbean Sea okumpi ne Venezuela to safeguard Venezuelan President Maduro's capital Caracas. Eno Caracas, wano ku Caracas abasajja abadde bakozewo pulaani we babeera batandikira. Kati Iran akutte submarine ennene ampuliriza agitutte ku mazzi ku Caribbean Sea, ku mazzi ga Venezuela. Bagamba nti tebazze kukuuma butebenkevu kyokka bazze kukuumiramu ne President Maduro Nicolas, bazze omukuumiramu. Olunaku lw'okosejja onakuwadde ku kibala ekiri wano ekiraga nti ono omusajja America bamugambye asooka stopingemuko, era akadde kona ne nkugamba nti teweewuunye nnyo ng'omusajja Trump akutte essimu ayise ono omukulu Maduro amugamba jangu tuteese, jangu twogere ku nsonga zino, kubanga okunoonyeza banyoneza bagamba nti Maduro bamuwaayiriza okulaba nti okugamba nti bamuteekako nti atambuza enjaga, nti atunda enjaga munda mu ggwanga eri America. Bagamba nti omusajja Trump alimba. Omusajja bamugamba yalala kudda mu 1962 kye batukola, omusajja omulasa kye yatukola, Russia kennyini eyakikola ng'era akutte ekkubo ali munda mu ggwanga erya Venezuela kyennyini kyeyagala okulaba nti munnanga akola. Trump teweerabira bamugamba. Omusajja we yakwata nuclear n'akwata zigibbiyu zitwalowooza nti gwo zirina gwe Omumerika wekka, n'azireeta mu Cuba n'azitunuza munda mu ggwanga eri America, ng'olwo America oluvannyuma lw'okugenda mu Basovieti ne yeetooloola n'ezingako eggwanga erya Russia. Russia kye yakola nga laba amubaddeko nnyo, yakwata naye musajja zi nuclear n'azivuga n'azitwala munda mu Cuba n'azitunuza munda mu ggwanga eri America. N'amugamba nkuba nkukube. Kakati wabanga Russia naye era agenze mu Venezuela, China Russia wavaayo juzi n'agamba bunnambiro kati n'agamba nze omu Russia teyerya ntama teyekweka agamba nti nze omu Russia nkutte ekkubo ngenze munda mu ggwanga erya Venezuela n'ebyokulwanyisa bibino mbitutte ku nnyonyi, ngenda kumuyambako kasita America emulumba naawe ngenda kukuyambako. China neekola kyekimu ne Iran kye yasuubiza naye kituukiriza, abasajja tebaalimba. Ampuliriza abasajja tebaalimba munange ali ku Pal FM, ali ku kkola ly'omuntu wa bulijjo. Abasajja banange tebaalimba, era Maduro asambira mabega nga jjanzi. Ategeeza agamba kinagaliza embazzi, Kibuyaga ye asudde busuuzi. Kibuyaga asudde busuuzi.
ebyo obitegedde omaze okulaba nti ate no munange obitegeera tugende ku wali munda mu ggwanga erya China omusajja wa Xi Jinping president w'eggwanga erya China ali wakati w'ensi bbiri zali mukulaba nti munange ayagala kuzizoganya oba nazo zaagala kumuzoganya eggwanga erya Japan n'eggwanga erya Taiwan kano kazinga kali ku mazzi keetooloddwa amazzi omusajja omu China ategeeza agamba nti kake China agamba nti kake Japan egamba tojja kukatwala katukitegedde tukizudde nti omusajja America y'omu ku basajja bateeka ensimbi mu musajja omujapani bamugamba genda olumbe kubanga America tasobola kuvaayo direct luba lutalo lulala kyekimba n'abasajja nabo abalasha kye bakola tebasobola kujja direct kuba musajja mu America bagamba bajja kikola once era kye bali mukola bati munangi babala bakube direct nga bakubidde ddala kukutta ku mutwe kati baviirayo mawanga mala mu Irani baviirayo munda mu ggwanga lya Venezuela basobole okukuba America kale America nayo byetandise okulaba nti munnange ekola byetandise okukola ali ku Pearl FM kakati China ewoninze ensi yonna ebadde ewoninga Japan ewoninze indirect ngewoninga Japan China warned it would crush any foreign attempts to interfere over Taiwan. Kino kidiridde oluvannyuma lwa Japan okwanawusinga oba okulangirira ng'egamba nti etwala zi missiles ku island ku kazinga okumpi ne Taiwan egenda kuteekawo zi missiles nga Japan yatandika dde okwegeza mu China. This is America. Ali ku Pearl FM ne China naye FDA ewonize bagambye kakati nno mujja kulaba kana atuvaamu mulwanyi n'amawanga amalala ffe teknologiya waffe omutalabwako. That is China. China egamba nti teknologiya waffe ajja kubakaza ajja kubatta mujja kuvaawo nga temumulabyeko mujja kufa nga tolabe kikikusse nga tolabe kikikubye yenaawakana genda mu 2019 mu 2021 2022 mu covid mu kaseera ka covid ani amanyi covid giyafa China amanyi kati China awoninga gamba nze munkwate empola enzo mu China mungende empola enkuba eyange ejja kuba ndala nsobola obasindikiramu omukka nsobola okubasindikamu empewu naye ng'eyo empewu buli aginuusa waakufa. Nsobola okuleeta bagiyitaani essi eno eri wano waggulu endi wano mu studio. Nsobola okuleeta essi mu ruumu yammwe mwenna nga muli mu conference nanti nsobola mukuba zikola nsobola ozikola ne mbajjawo gwe genda obuuze nedda for example gwe muganda wange wagwani Rastaman Joli genda obuuze Benjamin Netanyahu obulwadde obwa prostate bwalina yabufuna atya mu 2023 China evaayo ekutegeze ekugamba mwaka guwedde 2024 ekugamba nti oyo tabamenya mu future plan zizammwe ono mumujjeemu taliimu nnyo obulamu bwe buli ku mukono guti tubalira ku ngalo neera n'abagamba mubuuze obulwadde yabufuna atya era abujjanja bibuganye ajjanye prostate aganye ono omukulu wa mulina Netanyahu Benjamin wa Israeli amulina kakati ali ku Pearl FM ali kukula ly'omuntu wa bulijjo abagamba ati mugende munda mu ggwanga erya America waliwo yaliko president mulamba mumubuuza obulwadde obumutawaanya bannange musirike tabamenye oyo. That is China. Takomye ku ekyo ate onaagamba takomye ku ekyo kandetera roboti zaleese China mwenva mu China ngenda mu Russia. China UBT Tech kino kitongole kya teknologiya munda mu ggwanga erya China bibimu ku bitongole eby'amaanyi ebinene bagenda kuleeta zi robot bagamba nti bakutte zi robot
bategedde waliwo abatandise okuyikira mu Vietnam nga bayingira eggwanga erya China naye bano si balungi wangi China yakitegedde nti waliwo abayikira mu ggwanga lya Vietnam beesogga eggwanga erya China kati China egamba mmwe sigenda kumala budde n'abasirikale bange kubasindika eyo mu mpewo nedda ndeeta roboti basumuludde roboti bano abachina basumuludde roboti naye bano baaba bambi Russia China Iran kyemwagaza ensi sikimanyi bagamba nti tuleeta roboti ze zigenda okukuuma ate roboti yo toginyumiza nti ate ensonyiwa ate nze mbadde nze kusena ku mazzi nze ate mbadde nze kulambula yo kye bagiteekamu yo kyekola nti buli woosensinga ekiyitibwa human omusaayi oba nsolo anti fena tuli animal oba ki kyebateeka mu roboti kati yo roboti omulimu gwayo by the way waliwo ne Russia yakolako ka drone ako ne katolako munda mu ggwanga lya Ukraine nga katambula mpola kasensinga musaayi ne kabalula kakati batutte roboti munda mu ggwanga era kigambibwa China yabumuwa batutte roboti batwala roboti munda mu ggwanga ku boda y'eggwanga lya China wali mu side ya Vietnam bagamba roboti yo mulimu gwayo kutta tetutaddemu weesensinga omusaayi yonge kuba ngekujjawo oba oli mu China oba oli ani oba oli president wawa obadde onoonyayo kinga totugambye kakati ye China awo nvuddewo kakati ampuliriza tugendeko mu Russia leero njagala kuba ku bibakoze era wenva mu Russia tugenda munda mu ggwanga lya Iran wenva mu Iran tufundikire n'eggwanga lya Afghanistan ne Pakistan ntalo kyeziri awo wajja kusparkinga olutalo bana abasajja anytime buyindi yendiya neyandi muyambyeko yerwaki nsuna tujja kutuukayo kakati nno Russia Putin neera abikoze asaba okuludde Putin asaba okuludde kyasaba okuludde style ndala obadde omanyi zi missiles obadde omanyi zi nuclear ng'owulira zi submarine zonna zikoze owulira zi helicopter owulira zi drone leero aleese ensabuukulula mpya eriwa yino ne bannaffe kati bamaze kuteesa ne bana aba Royal Healers kati Trump Putin agamba nti kati Royal Healers tukireetera omwo nti okay Royal Healers bakugamba nti gwe natawanyizibwa obulwadde bwa ulcers zikumazeeko ebbanga tonanya ku azima gwakaaba ulcers agenda mu kisiibo ulcers tubadde okimanyi nga tonanya ku majaani ga azima toddamu kukaabirira bantu toddamu nagamba nti nze sisiiba gwanumizibwa prostate owa Netanyahu Benjamin akumazeeko ebbanga tomulinda kukula nga wa Benjamin genda bakujjanjabe prostate olina omusujja ogutawona genda bakujjanjabe ku Royal Healers okitegedde mu abalina aniya abalina pressure abalina sukaali eryo liba lya order genda bakujjanjabe bagamba nti aniya awona ne waba kumazeeko bbanga kikulwa Katonda mwe banumizibwa mugongo mwe banfuyisa mugende babajjanjabe atannanywa ku azima onanyumya ki nti twanya ku ddagala erikola mu butuufu onanyumya ki kakati mu abaami tebabeera bidde nze ate kakati mbankooye ate kakati situlesi landiroodi amanja mukama wange yavumye ku mulimu nedda olimba you are lying baleese kye bayita Royal Honey chupa ya mubisi onuuna munuuna ebisigadde gwe nobireka atannakomba kahani gwe toddamu kwewana nti oli nkebete toddamu kwewana nti oli musajja namige bambi teweewaana gwe bagenda kuwasa basina bakuwasa banaatera kuwasa ate bannawasa kano kabeeramu bano bankuze mu myaka nti ate kati ffe tubivaako ani yakugamba ssebo towummuza mundu muganda wange genda ono nikye bayita ecupa bagikuwa ecupa ya Royal Honey mubisi onuuna munuuna ebisigadde n'obireka abakyala ensonga zammwe oyagala kusala mugejjo oyagala kugejjamu oyagala kukoggamu wangi oyagala kukoggamu genda mu Royal Healers ddagala lya habo tebakuwa bino biyisoyiso bino nedda byo yabigoba dokita yagamba tabisobola bitika ku ddwaliro li genda bakuwa eddagala
kakati bali walukuna Mirembe Road ku mafuta ga Rubis kazimbe ka Volcano Bus Park duka namba 314 bakubire ku simu delivery ekolebwa ne ku WhatsApp kweri ne wobeera oli bweru wa ggwanga delivery ekolebwa 079 9 mukaaga 14 09 0749 96 1409 oba 0767 10 57 99 kansala kiku ensonga ezo zitegedde kakati tugenza mpuliza ali ku Palo FM munda mu ggwanga erya Russia kyakoze Russian Neurotechnology Company bano bazimbye biodrone naye bano abasajja bwe tunatuukira gye bali mulimu sitole zentuukako neŋŋamba n'ogamba nempulire ensaalwa eyo ennungi bano abasajja bazimbye biodrone pigeon kanyonyi bad ka pigeon mumanyi enyonyi bayita pigeon ng'okirabaawo ku muti kigudde nogamba kinyonyi gwevaawo kumbe drone Russia drone mama kaina obwongo it can be controlled like drones for surveillance nokube kaliko ne ka kamera nze ndi wano nkalaba kaliko ne ka kamera kadda ku muti ku nyumba yo kumbe kabega tala kalasa bifaananyi nga kakasuka direct munda mu ggwanga erya Russia olowooza kinyonyi vaawo omusana oba enkuba etonya tekavaawo oba omusana gwaka ko tekavaawo tekako waka white pure white kalinga ennyange ali ku Palo FM what are you that is Russia aweetuuse mu kubega kati begatte ne China ojjukira China we yakwata baluuni n'egitwala munda mu ggwanga erya Amerika waggulu okumala ennaku 3 namba ng'eri mu kubega ggwanga lya Amerika waayita mmeka nga abasajja abachina bakoze drone ey'omusajja abasajja abachina n'omusajja omurasha nga beegasse bakopye presidential plane ey'omusajja omumerika kati Russia agirina yayongeramu ebinnonogo ebitaalimu ne China agirina babega mu Amerika kati ono akoze ka pigeon kyeki mu Luganda Russia tugendeko mu Irani olabye naye ekivuddeyo Russia abula baba kakati Irani ina Irani bagiguddeko emisango Australia evuddeyo etegeeza egamba nti bakoze okunoonyereza nga Irani yeeteeka ensimbi mu batujju bonna abali mu Middle East ne bano abali mu Afghanistan bonna Irani yebateekamu ensimbi bano abakulu we bagamba wabula waliwo mbadde nsoma ku comments omukulu n'agamba nti wakakimanya nga gw'oli mabega bagamba Australia wakakimanya ng'oli mabega nnyo mu mbeera yonna kakati bano abakulu ffe Uganda gye tunaatuukira okukola ka drone akeevuga kokka bano abasajja bali mu kukola binyonyi kijja ku muti olowooza kinyonyi kumbe kizze kukubega nga kiriko kamera kiweereza direct nga ye batuweereza aga nuupu eri direct ffe wano nga tugalaba kati ffe tukyali awo ku mutendera ogwo tukola zi live YouTube bali baleeta binyonyi omumbejja obiwulidde kyekinyonyi kyebakwatira wazite Sudani waliwo yakwata ekinyonyi ekyo nga yagala kukikozesa nga nva oli yali gye yali mbu ne balaba nga intelligence okuva Russia simanyi bwebadde ogamba baawa era Russia bagenda okola intelligence ng'ebasonga mu Africa nga waliwo akikutte akiggyeko n'akagondi ng'alaba nva
bambi ebinyonyi tulina bantu bibibega binyonyi bantu tunene naffe tuba banjawulo bijja ne bituulawo kasasiro ne byefula ebinoonya kasasiro bimu ne bijja nga ddala kikyo ebimu ne bikweyoleka nebijja nga embeera labira ddala muntu munno kumbe kinyonyi katonda atutaase naye simanyi bali babikola ngaki kinyonyi kyefaananyiza ki waliwo empungu kati bakoze mu pigeon oba pigeon kyeki mu Luganda bakola ne bupaluti ffe kitegeeza bye byefaananyiriza empungu kiri kyali kifaanana hawk kamunye babikolakola kakuba mpankamunye yali ayagala kulya kamunye kati tuwano tulina ki tulina kinyonyi ki temuna kyemulina ez'abantu tulina ziikalooli kati tulabika tulina ziikalooli toyitiridde tulina zino zigondi ensega ozimanyi ezaffe zirya buli godduse n'oyita ewaka omwana wo agenda kubakola ki mu holiday? Kibuuzo kikulu nnyo era kirowoozeeko. Gunjuka lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Gunjuka ne Power of Africa Radio akomyewo nate.